Okumukwatiriza ng'asamba omupiira, Pulezidenti wa Burundi Pierre Nkurunziza yali akyazizza bannalulungi b'ebyobulamuzi okuva mu mawanga East Africa abaali bakyadde mu ggwanga eryo okweta mu misinde egy'emirembe. Ng'ayambadde ebyemizannyo, Pulezidenti Pierre Nkurunziza yeetegekera okuzannya. Bwe bazannya naye kwaliko ab'ebyokwerinda ssaako n'abakozi ba gavumenti, wabula ng'okusinziira ku mwogezi wa gavumenti Willy Nyamitwe, Nkurunziza atera okuzannyako n'abantu ba bulijjo. First of all, it's his hobby. And also he's using sports as a kind of tool for reconciliation and to reproach, to gather people together in the perspective of building the peace in this country. Ng'atuusa mu kisaawe, Nkurunziza aliko obukodyo bwe yayolesa muzannyo guno. Tukitegeddeko nti ono yali musomesa wa byemizannyo mu Yunivasite ya Burundi nga tannakwenyigira mu lutalo olwamuleeta mu bukulembeze bw'eggwanga lino. The president has a team, a football team called Hallelujah FC, but he also have an academy. Ng'oggyako ebyemizannyo, Nkurunziza era atera n'okutendeka amagye mu bukodyo bw'ekijaasi. Sometimes he takes his time to go to military academy and teach himself about military tactics, about civism, anything that military or policemen need in their career. Tubuzza Nyamitwe obanga Nkurunziza bavuganye nabo tebasobola kukozesa kakisa kana okusamalayo omupiira okumulumya oba okumuleetako obuvune. I don't think this can happen because, you know, the population, the president meets the population not only throughout sports but also in community works or in public meetings. Waliwo okwebuuza obanga obwagazi Nkurunziza bwalina eri omupiira buyina engeri gye butwalamu eggwanga lino mu maaso. You see stadiums that have been built by him and this academy of football that he has set up, we saw that now some good players are emerging from Burundi, and we hope that in near future we will have some professionals who will go and play in some international clubs.